ye buvuddeko abakozi ba mobile money mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo bazzenga batuusibwako obulumbaganyi nga bakubwa amasasi agabattirawo n'ekigendererwa eky'okubabbako ensimbi. Kino kyaleetedde abantu bangi okubuusabuusa ebitongole ebikuuma ddembe enkola gye bikolamu emirimu gyabyo. Tetulina security era si ya mulembe kugamba buli muntu ye aba ku bibye nga bw'omanya ebintu ebyo security tetugirina. Nze babekakawo bankwata aido n'omuwa kadi yo akulaga tayagala kadi yo sigyeyetaaga kitegera bagala ssente. Wabula oluvannyuma poliisi nga yambibwako bambega baayo batandikawo ebikwekweto okufeefetta bakkondo abakola bino. Mu bikwekweto bino bakwatiramu Stanley Muluuta ng'ateeberezebwa okubeera emabega wa bino nga kati n'abalala babiri bakwatiddwa era nga waliwo n'emmundu ezizuuliddwa nga kiteeberezebwa nti ze zibadde zikozesebwa okukuba abantu amasasi. Oluvannyuma lw'okukwata omwami ono twasobodde okukwata bannakkondo abalala babiri ababadde batigomya ebitundu ebyeriraanye Kampala nga mwotwalidde n'ettemo nga bakozesa emmundu. Fred Enanga agamba nti bano babadde batambulira mu mmotoka ng'era be baakubye amasasi abakyala ababiri aba mobile money zana nga waliwo n'emmundu 3 ezaazuuliddwa nga ze babadde bakozesa mu bikolwa ebyo. Guno omunyago gwe baasembyayo ezana mwe battira abakyala ababiri be twayogeddeko era nga omwami omu ku bano be twakutte mu Arusha Dennis yanasula yamukuba amasasi yafulumya amasasi agaviirako abakyala bana babiri okufa. Abakwate kati baweze 3 era nga bakuggulwako emisango okuli egy'obutemu, obubbi n'okubeera n'ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka. Bano tubaguddeko emisango 3 egy'obutemu, egy'okutta omuvubuka wa Lukembe, omukyala Nalwadde n'omuwala Akabuuli Maureen. Wabula poliisi era egamba nti yakukolaganira wamu n'ebitongole ebyokwerinda ebirala okulaba nga obumenyi bw'amateeka nga buno bulinnyibwa ku nfeete. Mike Mutebi, Dr. TV Amasukulumu.